oli no muyimbi gwotya wano mu Uganda nga bayimiridde baka stage owulira otidde omanyisa sibatya teri muyimbi gwe nyinza kutya omuntu yenna birupazo ng'atambuza ebigere simutya okujjako bwe kasitaka kutanda n'obeera ng'olina ebigere olina akamwa otambula olya onywa sikutya nasooka wano okujja mu industry nasooka nenyimba akayimba bakayita tetubatya gwozala litegeeza ki lwero olumu ku nyimba zange zatandika kaliya yange tetubatya ne bwe mwogera ebingi lwero nyimba lwe nasooka okufulumya like serious n'abantu okundaba namulaving ze nyimba ezasooka ebbiri olowooza nali mbyogera jasi abayimbi abazze ennaku zino kati beekuba n'empi beekubira ddala beekuba nanti bajje bazinkube beekuba bave mu kkuba abalala gyakubenza abeeko kyayiga tubayiza okugamba otiisatiisa Pazo abayimbi balina okuvaamu empisa z'okulwana ebyo ebintu byakyana kito abayimbi balina ovaamu empisa ezo sebo lirupazo naffe tumanyi okulwana ne tetulwana abamu tulina obusungu obwettumbiizi nze nnyina n'ejjambiya omanyi nagula ejjambiya ntambula nayo ndowooza olaba kati bw'otema omuntu ntambula n'ejjambiya n'ekidomola kya petroli ntambula nze nagamba omuyimbi yenna oba aliba anywedde enjaga n'emulimba nga ndabanga muyimbi gwawalana ng'akulaba gwatandikirako nja kuvaawo bulungi buli lunaku buli muntu alinayo olunaku lwatambula yekka buli muntu abaayo olunaku lwakola ki lwatambula yekka awo ennyini nja kukwata amafuta gange nfune owa kamera mugaye recordinga bulungi sooka emmotoka ngisabika omuliro ne gavumenti ya Uganda empa ekirabo nveewo nga nze sigenda kayana ndulindanga mbaga bw'atali gifuluma ayidde sijja kayana buli muntu abaako olunaku lwatambula yekka mafuta akadomola kange nkalina era gali mu mmotoka n'ejjambiya eyo nagikoppa ku mugwenzi Moses Radio ngirina nagigula wagiwaganaawe bulungi nnyo ntambula nayo nagitemako lumufaani ekasanga ti awo waliwo ennali nagwira nga sinakuba nkudi mbamba ku stage ekiwagizi nekiŋaa wagwa negijjayo nakitema bamaama naki ne bagamba toggwa bukyanga omanyira abayimbi wamanyidde lunnabe bannange namutemawa namunuula musajja watundika obusungu bwange omanyi bwoba wagwa oba n'obusungu omutema ekibegaabe gafaana ngenda kulwana nnyo birupazo nneme kugwa saagala beera mu kifo kye walimu ekyo namutema ndiko obusungu bwange obwokugwa ate kyana kinzijukizanga bwe nnagwa era namutema okuzanga bakafa dikote gyeze kasanga namutema omanyiza amaanyi agalwana agambula nze sirinaamu yadde maanyi galwana era buli muyimbi agala okunkuba ogenda kwekubira empi bulungi agalwana sirina naye agawoolera eggwanga nze masita waago agwakya emmotoka ogayina agawoolera eggwanga nze chairman waago okuwoolera eggwanga nkulinda bulungi ng'opaakinza okugula chicken tonight nenkwata bulungi atufuta tuwange nenjikuma gavumenti ya Uganda kolwesirwa eritegera ati munsi waliyo abantu abaagwa eddalu yeriba luzira yange mu bulamu esoose
kusiba gwa manyi tofaayo musajja wange tofaayo tofaayo njajju kumumuliro Pazo wanyumira waliwo wane banga wali wetwala n'omusajja wa Nuupu kiki ekigenda mu maaso nagezaako kukkakanya ku live nga n'ebigambo byange tobiraba nga bwempandika Pazo kakkana nga tolina kyolaba akatabo kano gwe wakandagirira kaliko how to win every argument okitegeera the use and abuse of logic bw'oyingiranga mu lutalo n'omuyaaye sooka oggyeko essimu giteekemu akanyonyi kubanga abantu bagenda kukubira bakugambe kakkana kiki ekikuba nze sinywanjaga tumyayo ekintu ekikuba tumya ekibbo kyenjaga kiteeke wakakoleeza muti ku muti funa ekipapula funa ekitabo kya bajeti kino ekyedda gizinge teekako omuti kaakati osooka ofaafaagane n'omuyaaye lwana olutalo mpaka we lunagwamu interest wali olwanyeko olutalo ne lugwamu interest tewabanga wakasirisa oli ne bwakubiranga nga wakitiibwa atya ne bwaba katikkiro n'akugamba lekeraawo omuwulirizanga bulungi noga owekitiibwa katikkiro taata mbiwulidde oluba okuva ku ssimu koleera wafaagana n'omuyaaye akati olutalo baluwangula bati gwe tomanyi kuwangula lutalo lwa street olutalo lwa street bw'osirika baba bakuwangudde kati olutalo lwa street balulwana bati mwali mulwanyeeko abantu ne batuuka ne beetamwa olutalo oba katugeze mwina bwe mubadde mukubira ludde oba matatu ne mukaayana ne bibeera nga natekyanyuma abantu ne batuuka nga bakuba omukyamu n'omutuufu ne bagamba tubakooye mwenna ne babakuba tubikooye mulekeraawo kati bw'obanga olwana n'omuyaaye tolekera lwana olutalo mpaka we lunagwamu interest lube olaba olutalo lwa koni olutalo lwa koni lwagwamu interest pano omuyaaye mpaka abantu ibanagamba tubikooye oba oyina teeka ebeeremu tosirikanga gwe epas sooka oteeka eri ebya epasizza wali emabbali bwe kiba kisoboka va newaka pangisa ennyumba pangisa loogi weggalire funa amazzi emmere bagikuleetere ku booda baafaagana n'omuyaaye mpaka olutalo we lunagwamu interest buli muntu alwetabo ojja kuba owangu tokkirizanga muyaaye kuttira mu firimu wali ofudde tokkirizanga muyaaye kuttira mu firimu nasooka ne ŋŋamba topiki kasente ne mugamba enjaga bagitunda wanaŋŋamba bagitunda eggaba ne ŋŋamba omwana ndeetera ya mitwalo aga nentumya kyali wange bamuyita tabs yagituzingira emunyonyo ne mugamba ennaku 3 ng'oli mu kisenge awo ngenda kusasula gizinge tabs asiiba asiiba we ebiseera bye eby'eddembe abimalirawa mulungu tabs tomumanyi tabs musajja waffe ali eno makindye yekateero waffe tabs amanyi okugizinga ne mugaa gwenzingira muti ku muti zinga muti ku muti zinga muti ku muti nanywenjaga epas nanywenjaga omutwe bwe ngukuba ku bisenge ku titles nga niga leero nfa n'omuyaaye ng'olinga ente gye bayita mboobo kafeero yayimba waliwo ebizibu ebijja n'obuzaabuzibwa nga nti bisusse ku maanyi ag'obulamu ng'ebirwadde ebijja mu ngeri etiisa okimanyi waliwo ekintu ekigwira nga kisusse ku maanyi ag'obulamu nga tomanyi gye kivudde bbulo
Oleba dekango tomanje kivudde. Nkitegere. Nugamba tekino kizze kityambulamu. Kati waliwo ebintu Kafero yayimba oluyimba waliwo ebintu byolaba bye weekangira wotu. Otegere ebintu bye weekangira gwe Apass okumanyika kuzibu nnyo mwana. Kituufu. No okumanyika no blood kati nsaasira kyovolaba ndaba nnyo bana abaana abato ennaku zino abazze mu industry nga bakola ensobi ze twakola 2016 kati ngaki naye bwe baba balina bafaani bambi bojjukira babeera wajja nnyo wajja ssebo wawa amuleka ayokye ayokye amaliza ayokye naye ensobi nnyingi abayimbi ze bakola ate oluusi nga tomanyi nga boolaba ebyo ebintu by'okulwana ebyo si birungi tebirabika bulungi si birungi era si birungi ebintu ebitanyuma mu industry mwe ebiri ebintu ebyo otegeera kubanga waliwo n'abantu abatuwa ssente zaabwe ng'oli akasente kawulirira nnyo emirembe mu kukawa fala oba kyenjogera okitegeera kuwulira ensi tetera nnyo kwagala bantu beegeziwaza ke babeere basajja bagagga kezibeere corporate deals omuntu atiisa abantu bakutya waliwo omuntu ng'akasente kayagala nnyo kukawa fala nga bwona amulaga nti oli solid nnyo oli kiwage ayinza kutya ng'akutya ensi yeetaaga kukkakana so okubeerawo Apass ate kirungi buli muyimbi yandisoose n'agwa buli lw'ogoddamu amagezi okugwa kikuyamba okuddamu amagezi I think n'okusirikako olumu omanyi Apass nzijukira time ewe nasirika okuva mu 2016 gaggwa ne 2017 yonna nensirika nenkomawo 2018 bangerere nasirika nali nkoze naawe nalina amagya mangi so nenga kansoke empowemu katono ndabe ebintu ebitambula awo nentandika okola albamu yange ey'okubiri naye nalabanga ebifo nga bizanya music w'abalala nguwange tebimuzanya nga ndaba buli kigenda mu maaso oyita mu bifo ebimu n'olaba kati ng'oli wa bulijjo teri kintu kyakabi nga kubeera kwa bulijjo kozi oyina ebintu bw'obiraba mu antokyali muyimbi Apass mu bulamu wannyamba ekintu kimu kimpadde nnyo emirembe ate ekigambo ekyo wakiŋŋamba naye olabika tokyakijjukira waŋŋamba erinnya lirekenga kumalako mirembe okajjukira akantu ako nkijjukira kozi okwo kwetambulira najja ebuwo ng'anjagala kyakulya kakati nembuuza ani agenda okukindeetera kwe kuŋŋamba no wali batundawo Rolex kakati nali kyanoonya engeri y'okugifuna no nga genda bakubire Rolex olye Apass ekintu ekyo kimpadde nnyo emirembe mu mutima kwegamba obuteepalawude obuteefuula wa kitalo okimanyize Apass ngenda mu wino nange kikola kubanga nze situmya nze bwe mba njagala olugoye oba akadaali ak'omulembe lwakintumire ngenda bugenzi wali mu Kampala nendaba poliisi oba owa parking ne muwa emmotoka yange netambula bulungi neneegulira akasaawa kenjagala nineegulira akadaali Apass weebali mu bintu bye wannyamba wanjigiriza obuteemalaako mirembe mbuliri Pazo wakubye yiiti nze osanga nekuwashingibbe nga neeyoleza emmotoka nkifunyemu emirembe mingi mukama weebali ekyo nkikwebaza Pazo nja kukulya ekirimu kye nayiga nali ntandika music nzijukira nga abantu tebammanyi nga ntambuza bigere nentambula nenva ku mulimu nali nkolera awo bwayise opposite Christian Life Church nentambula nengenda ku mulimu gwa muzeeyi ne musiibula nenva ku mulimu nentambula nengenda ku studio e Bulange
Nenve kulange nentambula paka Natete paka Mutundwe. Ova ku luguudo luli olukutwala eri egundi ewani ewa Saha. N'oyambuka eno waggulu wane Natete kutaano. N'ogenda Kirinyabigo kozi nze nali mbeera Kirinyabigo wa mami wange. Totuuka eri ebbambi. So ngawo nantambulawo bigere nsobole osevinga akasente ako kempayo ku studio. Leero teri yali ampevingira nga mbuuzaako. Naye ssebo kati osanga abantu nga bakuwevingira liru puzzle. Wiiki ewedde nalaba omuntu ku bodaboda ng'avuga bodaboda nga yambadde ebya green ng'avuga omukyala. Nandaba nga nange ntudde ku bodaboda n'agamba laba kale Apass ekintu kyakka. Naye nze gwayogera naye agwagamba mbu ekintu kyakka. Ndi bulungi nnyo okusinga bwe nnali nga ntandika. Ye kyalaba nti luli maybe bwe yali andaba nga nina bino ebintu alowooza lwakuba tabirabye ku olwo sibiyina. Gwe yaddeko ng'omubi omweru. Okitegedde? Nze bwonna kintu kitegeeza si kiyina. Njagala okusiibula ngene nfune ku kyokulya. Lwaki abantu babagamba nabbe engatto yo ya bingo? Abantu bangi eya ne bwe ngende Dubai, Qatar, Abu Dhabi, kati ngenda South Africa. Nsaba obeeko engeri gy'okiwumba. Engatto wagyerabira mu mmotoka saagibba. Bwe tubanga twali tutudde mu mmotoka engatto n'ogyerabira mu mutima mulungi n'ensanyusanga mukwano gwo. Ekagenda nga nabbe engatto yo kuba nakkubira essimu mu mutima mulungi. Naye kugamba engatto nidde nga tewali buzibu. Naye lwaki ogenda ogamba abantu nabbe engatto ya bingo? Abantu b'ensi yonna ne naagira engatto. Ojja kunsonyiwa naye njagala kuswazaswaza erinnya ndisiige enfuufu. Ngamba abantu nti ebyennyanja by'otunda bivundu. Engatto tewagibba. Engatto nagikutonera. Nze giravuzi yange wagitwala. Oba wali ogendera kino nyamba za giravuzi emu ku konsati. Naye ninawo eza bbulaaka nja kuwamu eza bbulaaka. Njagenda kujjompa giravuzi zange kubanga nze giravuzi zitazikuwa. Naye engatto nze nakkubira ne nkugamba gitutte mulira. Yes sebo. Ekirala ki? Singa tubyogedde musiraamu. Tubyogedde bananka tuveeko. Kwebaze ku bantu. Nkola yaffe ey'okwebaza ku bantu olw'obuwagizi bwe batuwadde ebbange. Kiri important. Abantu baffe mwebale kutuwagira. Nze mbeebaza Apass. Amina. Iwa abantu abanyumirwa emboozi zaffe ku intaneti kuno. Kampiseewo n'akalango abantu be South Africa wiiki ejja kubeera awo. Black and White Party organized by DJ Kirasco. Musebo kankozesa TV okulanga. Byebyo ndoza ebisigadde abeeranda ngenda kuza omwezi 2. Abeeranda nitujja kubeerawo mu November enaku z'omwezi nga 2 ne Maria Mulinde ne Walukaga n'abayimbi abalala bangi. Irini ntale ebyomukwano ebyo mubireka abantu baagala nnyo nabo okuleeta emitawaana wano. Atawaliwo sirina nnyo kendeseeyo bambi okubeebaza okutapingako wano ku TV yo kyakabi nnyo bannayuganda. Apass nzikiriza ngende nfune ku kyokulya. Kkiriza nze sigenda beebaza. Abeebaze abantu be batukumye kuneebaza. Apass abasaaga kyemutamumanyiko omusajja muntu. Bannange mbadde muntu mulungi nnyo gye muli munneebaze. Kubanga mbeera wano nemba nyumisiza eno application gye bayita TikTok. Abantu no bangi tebamanyi kukuba lwali. Olwali lutawaanya abantu wano. Munneebaze kubanga ekyo kyenkola kya muggundu. Ompulira bulungi. Ekyo kyenkola kinene. Okubeera wano obudde bwange mbadde ndi akatogo kange. Nemukanemesa kati kawoze. Akatogo ke kavuddeko n'emitawaana akatogo kawoze. Kati mbeebaza ntya nga akatogo kange bakawozezza. Abantu bagamba mbeebaza okujja mu Nkudi Beach Festival banange okumpagira abaali omwebale. Ne bannayuganda abampadde ku mukisa n'enzijjako eyo Bulaaya. Ab'e Dubai mwebale.
Uganda bentero kusa waliwo bana Uganda bambi bensange yo kubisaawe Bahrain Qatar Abu Dhabi Dubai mwe bali kutwagala abantu batwagala nnyo olusi no tutuuka kubisaawe ebyo nga tetumanyi amaalo tamino ko mufuna akula Uganda muno yakulagiri muna Uganda nakuyamba nakugamba Pazo leta tikiti yonda be natunulako bwati nakugaha genda ku tamino namba 12 we wali ennyonyedde Uganda kale mwebale bannange nje tutambulire eyo yonna asante sana mukubwa lwaki sikwerekereza ngene fune ku kyokulya nange kangende bwogenda nga nange ngenda kale sirabulu